Kamiliyoni nga tiyali muntu mwangu kubanga accessinga studio ebiseera ebyo. Yeah. Kubanga ebiseera ebyo mwakozesa nga Fruit Loops. Yeah. Kereva wali wasomako okozesa Fruit Loops ezo. Nze nakoma mu senior 3 at least the computer sagisoma. Kyenva nebaza Yesu okunjigiriza ebintu ebyo nga saagenda mu ssomero. Access ya computer Kamiliyoni ogifuna otyo okuyingirako mu studio. Bweyagendanga mwanzi n'ogusazanga nange nzira ku computer nga nkuba. Bwe nakubanga bwe yakomawo nga nkubanga n'enkya mu kyo mpaka we nayiga. Ewaka wali ngo obanga naye nga lakanga omuyambako obuyambi lakapa bagamba nti naawe nga tuwazozaako eza Kamiliyoni. Ate nze kinasinga okubeera bwe yagendanga ku shows nabeeranga mu boot. Kyovula njagala nnyo music ali mu bass. Obanga mu mutu ya moto. Nga mwe muli bass line mu binatubeera era bwe nalabanga nti ayagala nnyo munnaali tewali waatuula nze nga ntula mu boot. Nga kuvuga. Nga avuga akuba omuziki naye nange nafuna mastering ya bass line mu mbeera ye gye nalimu ne Jose Kamiliyoni. Yeah. Kamiliyoni omwebaza wadde ebbanga lina 10 Kamiliyoni ne bwe mwebaza kati ayinza obutategeera kiki neebaza kubanga yanyima bass gye nekolesa mu luyimba lwange omugenzi eke yagimpanga naye tamanyi nti agireese. Ate eke bass agikuwa atya? Mukama yalina bwe yakola ebintu kuba yagireeta ku luyimba nga tagimanyi nga terina effected nengisalamu nengissa mu bulungi mu sample zange nekola bulungi naye nga Kamiliyoni nagenda enfunda eziwera nga ngamba leeta sente bweziti nandibadde sogera ku bintu ebyo naye ge mazima agaliwo. Of course kubanga twagala mazima era. Ge mazima agaliwo era nasanyuka nga bass bagimpadde lwakuba ekyasinga okunyiza ate muganda wange okugenda mu mbeera bwetyo pulira yafiira mu kinaabiro tetuwuliranga kituufu kyava kuki ekyo kyali mutima gwange kikyalaajana era nasembayo okulota ku eke nga tunoonya laptop twali tunoonya laptop ne eke naye nga buluganda bakunga ekyo kunyumiza vision naye nga eke yaleeta bass egyo nakabiranga ebbanga nene wa Kamiliyoni. So Kamiliyoni ye mbulamu obwo alina paati gyazanya okubanga nene lwakuba ayinza oba tagimanyi. Kereva gye ebintu bingi biraddewo mu industry mu ngingo z'oyimba abantu bangi boyimbiddeko obwereere abantu bangi bizibu osanze mu jjaneyo bantu kyabo bogamba omwana bano bampisa bubi ne banzibisa n'ebintu. Nina show gye banteekako enamaalwa nalina show ku Christmas nga ngenda kuba ntwetwe nzije kuba n'enamaalwa nga sina ggaali ntambulirako kadda naye natuuka ku sheeyo ng'abantu bajjudde nga tebannampa ssente natuukira ku bijja nayineezi baagana okumpa ssente ne twekyanga okugenda tugenda tuduka ku lusozi nga tugenda ne tugira nti mumulabye oyo agaanye okuyimba abbye ne microphone ne ngamba amagye gakomewo ne bagamba ssebo sinabba ku microphone ne munganye okumpa ssente ogano n'agamba kati mugende musootinga ebyo ojja oyimbe naye nga abantu bamaze okutaamuka era saayimba yensi mwezi zetambulira abamu batusasula abamu tebasasula abamu bakubirwayo abamu tebakubirayo mu butamanya. Kereva gye olowooza endongo ya Uganda egenda mu bbanga gye muyimbiddwe awo ne kati saa zino wetuli kubanga wuuyo gambye bakubisaako ebintu ne kati era bikyaliwo kyagenda mu maaso ate nese ne bazibba naye gwe bakubisa ebintu olowooza industry yaffe ekula. Nabiyimba dda saagala muntu ampayiriza sandikomyewo ku stage kulondola lwakyo nga nzibisa microphone naye okumpayiriza bingi bye bampayirizanga okugoba SB4 nga simugoba nga kutafuka nga manager wange okugoba manager wange era nga nkyamulagera lebeere mukwano gwange nga bwe yagamba nti yali mukwano gwange kuva dda. Kereva gye ogambye olina vision okulabikirwa okwenjawulo tugambe muno Kereva gye ofunye vision okomewo mu kuyimba okyasobola okakinga up n'abaana esaazi no mu industry ng'ebbanga kiri kubanga jjukira badde odirayizemu katini bwe ntandika obyogera bajja kuŋŋamba neeraga nedda ge mazima ge twagala okwogera naye nga abo abaana bonna bakubalaga aliwo yali akyalidewo Kamiliyoni okubanga baako byamugamba abaako bwamubuuzaako nti naye muganda wange mwakikola mutyo bankoze nti okuba bwe nti si kyangu nange era kyantwala ebbanga ddene naye kyansanyusa okubanga yazze gye ndi mu comedy store ogwo omukisa ngwebaza Mukama era kyobulaba nebaza Mukama buli kimu abantu basobola kutuuka naye ate yatuuse gye ndi nange kyenva mpulira okusikirizibwa okubanga wekiba nga waliwo ekikutte mu famire kyekintwala nentambuza amavivi nondaba nga ngenze mu bazadde nga bannaaye okitegedde abalala tebasobola kukikola kubanga tebamanyi atutwala. bayita nga tugenda mu maaso kaboyi nafaanamu palaso singa Palaso yafaananamu nze gulawana Palaso Palaso yafaananamu nze Palaso ye mukulu Palaso ye muto
nze ngenze mbadde mu family ya Chameleone nga Palaso Wizo Eke nga nze mbatwala ku ssomero nga bizange fees tezinajja ng'emirimu eyo gyenkola mbatwala ku ssomero nenkomawo bwentyo ate n'eddoboozi lya Kireva oliwulira eddoboozi lya Mayanja family bonna eddoboozi lyeryo kubanga era ne mama Eke omukyala agambye omwana waffe mu family tasobola kukola ki kubula abaffe bafaanagana gwe taatawo muganda wa Muzeeyi Mayanja taata wange ye mwami John Bukenya muganda wa Muzeeyi Mayanja era muli baluganda so bannayuganda bonna abaleba oli musajja muganda si musajja w'engulu nga musuubira wadde yabeera nnyo neddira ngabi akabira jerengesa jjajja azaala taata wange jjajja azaala taata wa Chameleone bamita jjajja Daudi najjukiranga Kireva gye okomyewo mu ndongo tugambe nti endongo ekyuse ekomyewo mummwe abaaliwoko nze mbaddewo ng'abantu banjagala nnyo naye nga bengenda mu bivulu ne botegera ekivulu era abantu bajjamu batono naye mbadde nga ntuukiriza okubanga wadde muzi babiri era mbakuba omuziki ne gubanyikira naye kindaze nti ate essanyu liwedde nanti olw'ensonga nti ebiseera walina ebyona bina mbikoze papa nze bwe nali bajjako kamu kitundu bubiri kitundu naye ntuse ku seri bajjako emitwalo 2 abaana bange basobole okubaawo nakawona omuzigo ntuze emmotoka okubanga nzijja wano okukikwasaganya ogenda kutunda paani so mbadde nga nkuba shows nga bw'ojja n'ogamba nti Kireva gye mwana nga bamubanja n'okuntuukirira kuba manager gye yampanise bwali wala naye nze nasalawo ne ngamba kale kansale ssente zenkolerako ebivulu famire yange esobole okubaawo nange mbe nga asobola okubaawo mu mpolampola nga bwe nkola kino ekintu kya bbanga ddene no studio mwe mugira wabulabi naye omugenda ofulumira eddoboozi ligenda okyusa ensi ekibuzo kyange yankikomyawo olowooza endongo ekomyewo kubanga Chameleone abadde ebbanga nina mizigo itali butawuliro all the likes of no naye akomyewo mu Lusasa naye recordinga music yogera ku Maddox abantu bangi bazze bagamba nti omuyimbi bwagwa tasobola kuyimuka era kino kibagamba omuyimbi asobola okugwa naye asobola okuyimuka mu linnya lya Yesu. Kireva gye Yesu ndaba omukulembeza nnyo walokoka nze ndi mutukuvu papa obutukuvu otegeeza ki obutukuvu abantu omuntu ayatula nakamwake okulokoka era akkiriza na mutima gwe bamala okukkiriza bamubatiza bamala okubatiza basibwako emikono okuweebwa mwoyo mutukuvu naye ebyo abalokole tebabibuulira ate endiga nze maze kubonabona okutuuka ku mbeera yange gayi muzeeyi wange yakolanga mu UTC ekitongole kya gavumenti naye ate bwe yatuuka bamaze okugjawo ekitongole nadda mu butembeemu abadajja ssente zitulabirira owulidde naye abantu bano basaanye okugjawo okumanya nti mu Baluumi 10 batusabira ffenna kulokoka naye kyekiri waggulu okulokoka abasumba bakibuulire endiga. Kireva ndaba era embeera gyolimu ya ddiini Kireva embeera ziri mbasumba oziwulire naawe era nekino kansoke nkikubuuze nga sinagenda kubasumba lwaki olowooza buli muntu amala afuna bizibu mubulamu bw'ensi eno nafuna challenges yajugiramu Mukama Katonda kubanga batubatiza n'amazzi nga tuli bwana buwere nga tetumanyi kibatubatiza ne bajja kugamba mwana yabatizibwa nti yabatizibwa ogenda okukula nga gutumanyi n'okumanya nti wabatizibwa mu biki bye wabatizibwa wali muto nga tolina kyomanyi kale omala okula osobola okulaba nti kino kikyamu engoma z'okukula yenno ng'olina kitabo ng'olina bayibuli kyekitabo kyolina okusomera kuba mubasoma bukedde nabiri ebiseera Dream Studio ewa Pademani ziri generations 6 zimenyerezo 6 generations 6 bala president abazze babeerawo ku myaka gyange nze nina emyaka 38 gavumenti emanya 25 naye olumala kuzina lukoze nga niwa 17 ka generations ziri 6 eziyiseewaawo abantu abanyaniriza bakakole baaliwo nga weetuli kati ate waliwo generation mpuliriza bulungi tulina generation kanzitandikire wansi tulina generation generation eza basudde tulina basudde nga tanaba kugenda nali nakayingira ate nga avudde mu nsi ye kakati tulina generation eyo
awo bonna abantu bakulu abamu bazeeyi tulina generation ezalimu kamiliyoni nga yayetisse buli wamu tulina generation ezalimu kamiliyoni Bobi Wine Bebe Cool yali generation tulina generations eziriwo tulina generation ezikyaliwo ezikyajjukira Fire Bongere Lutaaya tulina bozibala ziri generations mukaaga era bonna batubuuza mu mwali mu nsi kiki kibula amugamba baba tuwulireko bingi naye buli bwokulembeza okunenya olekayo ebyandibadde birina okukola ki okwogerebwa wa Bayibuli egamba tonenya naye tolinenyezebwa naye bantu b'okunsi kuno banenya nekibatalina kunenya naye abali mu kitabo basirika ffe tugenda kwogera tugenda yimba Yesu mu motoka Yesu mu mafuta Yesu mu fene Yesu ku side mirror Yesu ku mira Yesu ku wiper Yesu ku mipiira Yesu mu ko Yesu wonna otenga passport yange omukyala yajoleza mu mazzi mu washing machine naye bangambye Yasini yange bagenda kunfunira passport mangu kubanga ebulaya baagala okundaba ate mutabano yange bwe ngende bulaya nga siri naye sigenda kudda nje bagamba ebulaya bakole passport bbiri eya mutabani wange ebyange Mukama bikolako bali baagala okukola ku byange kireva mwana kireva endongo eno mwayimanga message esa zino olaba omujji guno gulimu message guleese gulimu enkyukakyuka gulese mu ndongo nze nzidde ebbanga nga ndya kumanzi wanani si aleta fanya kazi sweet mama sanyu ya malembo sumulula mbongo zimepotea ndudde nga ndya ku nyimba ezo ze mumanye enkadde ze nakuba naye generation eno menye nyimba za aba utata mu ntalo naye nga generation eriwo banyigawa bakwatawa omukyala wawete sonda nga nawe wete yogeyena era namwe bagamba obanga embaga weeri